a special dedication. I just in my vocal composition. Thank you for the determination, Kati. To me, baby, gambo vino. Muwe bali kuguma, era muwa joli wanjawulo. Omwana yatumye kugambe, ebigambo bino. Mu bulungi bwoye asaje yanonyanga. Yangambya kuyita kwini, katawa wala bangi buli luyi. Mwero musekera bulungi. Mumulabye ebizibu bingi. Kati nze mbuuza. Mubaka kyono gwe mwalonda omulungi bw'ati. Aliyo. Era kyovola abachenji yeetagisa. Kubanga kati ono engeri gye bayira kolansi okuva eri waggulu ku kkanisa yonna nakka mpaka waggulu ku kweri. Kati kyetaaga ate omulala omubaka mukyuseemu akole kimyala azimbe ebizimbe. Kolansi wuyo tomulaba. Enguudo kyaggwadda. Kyaggwadda. N'abantu kabakaabe mu kalulu kano. Andi bakubuuza kyokozeewo emyaka 5 nga naawe ogamba kiri kyali kyange. Nga tolina. Nga ndya. Kati mumpe tulye ffenna. Senta fende. Ndeetera. Aho nno ensonga gye ndeeta buli muntu kyakutta abalina okkisaako wansi. Naye mukulu otulanze eki? Ate kiki? Kubanga wandi tulinze ne tusooka tutuuka ewa Nabbuto. Olyoka ozzaako kyozzaako kuba oyinza otutwala ewa Walakira. Okwatako mpola ngeno bw'osanyuka. Kati mbagambye musooke musse kuba ekyatuleese kirabika kyekijja. Era kubanga tova olaba nze njagala nnyo omuntu atambula n'agenda ku mukolo ng'agendedde ekyamanyi. Abasinga atambula n'akaveera. Olugirawo tekanteekeko mu kaveera ntwalireko abaana. Baana bokka. Abamu n'emitima gituluma nnyo egyalaavu. Otyo. Ng'ekyokulya kizze n'ojjukira omukyala gwe waleese waka. Otyo. Nogandi muliddeko enkoko eno. Ekifo kye. Akange kyova olaba nkaterekedde ddala. Naawe olina. Sabasunsuzi. Kange ne mukyala wange. Sobolula. Abange wulira. Striking.
Cafe naye waggulu. First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting. Kona. Hey. Ulira kaimba kananduja. Hey. Anatuka kuyimbezo. Timu Alfred Engalo. Chwa. Anna. Kale era waliwo gye twagenda nga tugenze kukyala nga butuzze wano. Otyo. Taate yali mu ntebe nga gwe n'atwanguyiza ebintu. N'akola atya? N'agamba n'okwanjula mukumaze leero. Wali ludda wa? Bujuuko. Wale eri akanyanja. Kale nsaba ompeere Cafe. Just get hold of that microphone. Oli bulungi? Wangi? Sikuwulira ku microphone. Oli bulungi? Tukube engalo ez'amaanyi. Kaakati munnange bw'oba oli bulungi tubadde tuli wano ne bakulu bannange bano ne tufuna abagenyi ne batugamba nti ffe wano nankubadde tubalabako bwe tuti naye asinga otutegeera ye Cafe. Ne bagamba nti mukakasa nti ye ne ngamba kale tunaabiwulira oluvannyuma ne bongereko ne bagamba nedda Cafe ye yatugamba tujje tulabe kusenga ne basenga bonna kituufu wangi kaakati Cafe tetugenda kumala biseera njagala osooka obaanirize bonna batwale mu general ward oluvannyuma ojja tutwala mu private weewaawo nkale Eradde nnyo ensiba kati nnungi wulira engalo n'akalulu ebiva mu ffe abengo. kati otyo soosaba nnyabo Eradde mugole. Bulungi mugole. Tugayiseemu. emaasaana oba yasuze mu hangover Nkulu muleke. akidde ekindaazi Y'omu ku baasookayo nga baakabikayiga kati aludde nnyo ekawaala. Cafe njagala ombuulire mwabo mulimu gw'osinga okumanya oba bonna lumu osinga kumanyako omu Tukube engalo ez'amaanyi. Cafe osinga kumanyako omu Ate gwasinga ozze okulaga basenga abo ate gwagenda okulaga ali wala nnyo. Nkubuzeewo wano. Cafe weetegereze bulungi yoyo badde nga nti yo nti kwata kintu kyogende tuli bawuliza Lwaki? Mukulu ng'ate lwaki? bw'aba ggwe tubadde tukukomya wano Buli kintu nno ssebo kiba n'omugaso. Gwali olowoozezaako nti ensi erikeera neewuliriza full figure n'ebbajjo beboogera nga biringa ebikulu mu nsi. kyogereko Kati nange bamala gagenda nange bw'oba gw'olinda teyazzi. twala eri Cafe kaakati njagala kuwa mukisa weewaawo oba ogambye nti si yoyo naye ng'alimu abo osooka ogendeyo weewaawo okkakkane waali If you're the president, I'm the first lady. If you're the king, maybe. Timu Alfred essimu muzisimu nga mukube engalo ziwulire. Ab'essimu muzisimu asimu kube engalo zokka. Sabula.
abali mu nyumba kambalabire ajja kutetenga kale abange kale taata oli yatunyumira yagaa mumanyi okwanjula okukyala nze engeri gyenkulabyemu n'okwanjula ndaba kuwedde tunoonye Reverand okumpi abagatte n'embaga eggwe tukireke nakubadde ekkanisa z'abalokole zituli kumpi mutabani muwa omuswaji njagala osooka oyanjule basenga abo n'abataka bakojja bajjajja obanjulire mukwano gw'oyo weewaawo bw'omaliriza ekyo basenga ate balyoke bamwanirize mu kitibwa ekingi basenga baabo weebali weebali bakojja nabo weebali ab'emikwano mwenna weewaawo ono ye mukwano gwange weewaawo bannange buli ali wano tuli mu kukyala tutegeraganye ffenna okwo kwe bayita okukola ki omwana anazze basenga be naffe abatudde eno ensonga naye njagala mbabuuze kyekyo si kyekyo wangi waliwo okuleetera omuntu ng'olaba tagenda kumalako mu myaka 2 nti puresha emukutte ne sukaali ezo weyiti nnene naye aleese potebo munne tukube engalo ez'amaanyi kafe kati njagala omulekewo ogende omulage senga omulage basenga omulabage ne senga nsonga weewaawo golokoka sekta penea olumuleka tufaayo tuwe engalo za kase ulira yes kono dansi abange atakubagongalo musase wayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera
Kale tuka wali basenga mwana wange. Wow. Basenga w'ensonga. Mukulu Wangi. ke batulaze ku senga njagala ngendere ne mwoyo oyo gwe nawulidde ankole Mpulira. leeta senga tumwene galubindi akwetegereze bulungi Evambi. wanike emikono tenderezeko Katonda olwaleero ruhanga moyo twakusaba moyo olwera otwebembere netumanya tuli abaana bawe aimuka otwebembere tukubireko Katonda mu ngalo ez'amaanyi Weewaawo. onnange senga omulenzi oyo gwolaba akyali omutobe ettotololo akulukuunyiza ebbanka luwe eno gyolaba era nga nebbanka luwe endala zikyajja nnyingi okutegeeza zonootwala mu bakulu naye eno yo ekwebaza kuteekateeka lunaku lwaleero affe tusinze ffe abeeno mukwano gwaffe ne kaffe ali awo tusanyuse nnyo okubalaba bannange naffe senga ffe tusinze kuliko ennyo amakubo makubo tugayiseemu naye weebale tulagirira tetubuze eradde nnyo bassebo eradde nnyo 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 senga nsiye mukyana bassebo bulungi basenga musiibye muti eyo eradde nnyo banyabo musibye mukyana banyabo bulungi banyabo mukuliko amakubo mwebale kumuwulekera Ate njagala okwebaza Katonda atukuŋŋaanyiza olunaku luno mu nsonga enkulu ennyo bweti nga ddala ey'okutema evvunika erisooka. Olaba nti bali ab'edda bwe balinga bateekateeka oba okuzimba ekizimbe wabangawo evvuunike erisooka nti gundi yatemye evvuunike bwe yabanga bishopu obaani abaga nti yatemye evvuunike. bataata baganda bange emikwano gyaffe oyo ye mwami waffe baale bamaama eradde nnyo bakadde bulungi bamaama musiibye mutanweni Kale ono atudde wano eyazaalibwa baamuwa erinnya erya Ssembajjwe ne bamuyiwako amazzi amatukuvu bamwongerako Alfred Collins
Sembajje Alfred Collins ono ali wano olunaku olwaleero era ng'ono atuula ku mutala Munyonyo kibuga Kampala musajja mukozi omunnamawulire omutendeke ate omusomesa omutendeke emirimu gyagikakalabiza ku UBC mu kitongole ekya gavumenti era ku Star TV waweerereza emirimu gye ng'asoma amawulire ne programs endala ez'enjawulo oyo nno nga yazaalibwa mukadde waffe akyaliwo nnyo enkuyege kyamukubira enduulu era ng'atuwerekeddeko ku mukolo guno era taata omulungi ennyo taata Nkanji Moses Kakadde ewaffe eruwaffe era ng'oyo ateredde bulungi nnyo wano eruwaffu mu Makindye division mu ssaza ery'Ekyaddondo. Kale nno omulenzi ono abeera muzzukulu wa Serumpanise Kakadde oyo nga twamugalamiza eri ewaffe e Kakiri mu Busiro era omulenzi ono n'aba nga ava mu luggya lwa Serumpanise Ekambe mu Busiro era omulenzi ono n'aba nga asibuka mu nnyiriri eziwerako kubanga ava mu lunyiriri lwa Mataali ewaffe eri ewa Kiseera mu Busiro n'aba nga era ava mu lunyiriri lwa Sebbidde Rubanja mu Butambala era n'abeera ng'ava mu lunyiriri lwa Gulu Masaka mu Buddu. Abo nno baatusimbira omutuba omulungi ennyo gwe gwa Ssejjirinya Rubanja Singo ogututuusa obutereevu mu mukulu w'ekika owa Kasolya ogwo gwe mutuba omulangira tutuusa mu Kasolya kajjajjaffe Muteesaasira Buteesaasira Bukesa mu Butambala. Omulenzi ono n'aba nga yeddirango Akabbiro Kasimba. Era nno ffe tulina omubala gwaffe ogugamba nti bazannya n'engo n'atayitwamu obufu bw'engo n'atayitwamu mbwa netwongerako n'ekigamba nti akaala k'engo namuzisa ekyana ky'engo kirya kyegiringijja ekirimala abasajja ziribeera nnyago sebono n'ebirala bingi ebisoka ebigulimu naye nga ngenda kutuuka ku nnywanto nga njogera ku maama omulungi ennyo kanzikakkaneko ng'oyo yazaala nze ne mwannyinaze oyo n'ono muganda waffe era nga twebaza Katonda nti emmamba nnyingi eyammwe tugiwulidde yeyakakoboza ate waliwo emmamba eyakirulu eweerenga naye ffe twayonka mu mmamba entu eyajjajjaffe Gabunga Yosiya ne Sagala Buwaya. Ffe tugamba nti sirya mmamba amazzi nnywa ebukojja bwe boogera naye mu engeri gye muli eno ewa jjajjaffe Nanke mukulu tulabira ddala nga tetubalinaako Luganda yadde Oluzungu. Kale tweyanze ekitwanyisiza nti omwana omulenzi oyo akola weewaawo kibi nnyo omuntu okutandika okuperereza abaana bo naye nga n'omulimu omutuufu tomanyi gwe bakola kituufu n'omuwaayo ate obuyambi ne batandika bujja eno gyojja omukyala ate era n'okutandika okutawaanya omukyala buli kaseera kamala okugenda okweyiiya naye ono yalina waasiŋŋaani ate ono yava mu leve eza kameeza ali mu dayiningi wangi ali ku dayiningi obumeeza bwe buno obutono kebera wali kameeza naye ono abisanga ku dayiningi weewaawo. kale ono Nasuuna Cafe azaalibwa mukulu wange Nsubuga Michael atudde wano Kabowa. Ono Nasuuna muzzukulu wa Mujionga Joseph Musisi agalamidde Wampeewo mu Bulemeezi ate era najja abeera muzzukulu wa Leo Mayanja agalamidde Ebuyonga Busiro ate era najja abeera muzzukulu wa Semiti agalamidde Ebuyonga mu Busiro. Ennyumba ava mu Yansubuga ate ow'olujja najja abeera Mujionga Joseph Musisi ow'olunyiri ye Semiti Omutuba ye Semiti Essiga lya Kayonga Ebuyonga Akasolya Kanankere Ebukerekere Kwendo tugamba nti today
ekyanjovu tudde ekyanjovu tuteeseze Obuganda. Nagambye nti bali bammami abalungi era nno si balala omuzizo gwa nnyonyi. Gambye kuno tuli mu kukyala kemutulabyeko naffe ne tubalabako naye tusanyuse nnyo okulaba ku mukulu munnaffe tusanyukidde ddala. Basanyufu nnyo ebyo byolabika ntandise teekatya kulaba nti obeera muri Africa City. Olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo era tusaba oba twagala tugekoma ku kino twagala tujjeera nga omulabise nti mutandise oge nti ate tukikusa jasalibanyi nolira ekisa kya Bikira Maria ekyo twagala kibabeereko Essebo okwagala kwa Maama Bikira Maria n'emirembe kibabeereko. banguddeko ku luno ne Magumba tandekerera tujja kulwanyisa Ssekamwa ne Ssezinnyo tebatusobola naye bannange ndabye olutalo lwesirabangako Ssekamwa ne Ssezinnyo batabukidde Wanyama ne bamugamba oba weepangapanga nti wayise n'enkalubo ne Magumba tukutwala ew'omusajja eyeddira ente Mugonza era olutuuse ewa Mugonza Nabbuto naga bannange Wanyama mumukubye ekimala musindike eno mukomera muggalire wetwogerera kati Wanyama bamugalidde tuyiseeko eri ewaffe bwayise Mayuuni tuggukira bukyamuzi we yayita tubadde tukyali ano tugaa nebusujju babeetaaga nze nsooseeyo busujju ewa Lubinga Kasujju Lubinga n'atwaniriza mu ssaza Ddamba n'atugaa lyonna ndibawadde n'entandika Kasujju ne mmulaga omutima naye n'ansiima nanga naye baana mmwe kye mukoze essaza lyange mweyongereyokko mu Butambala tubadde tugenda e Butambala tutuuka mu tawuni enkulu ey'e Butambala
mu bulo nengamba nayefe abakyadde kabowa nga tukyadde mubazzukulu bannankere ekituliisa akalo kyekyaki ko tukabalekeddeyo munakatandikirako ekyeggulo naffe katulemye agani mukulu awo bwetuvudde ne baluganda edda temunnaba katuba twaleko lwaki tulewa omukulembeze tuganye tutyayo byokwerinda biri gguluggulu ate kantuka scientific netugamba katukome wano batwolekeze essaza eddene erisinga lino eriwangula emipiira eryene ekyaggwe netulumba ekyaggwe nkokonjeru we tusiisidde nze ne Alfred kyetukozesenga ategedde tumanyi okulya enkoko obwedda nze ntwalamu n'okumeketa nenga akameketa enkoko ono omwana omulenzi omulaba alidde enkoko n'atandika n'ogibuuza ebibuuzo nkoko nkulu yiiko waapi nze olwairo lwe newunyiza enkoko enkulu bulijjo terinaamu yadde otwanya otwesitula basitula nsitule ani agisitula eno gye tulaba etambula yenkoko ento nkoko nkulu ebeera munda nga yekweseeyo basokoddeyo sokola era olumaze okulya enkoko abaluganda baanamwe mukoze bulungi kati mwolekere ewammwe era kakati omuto bw'amala okulya awulira eka nga ddala batandise otuyita abakulu This is a special dedication. I just see my vocal composition. Thank you for the determination. To me, proud, baby, I'm moving on. Move everybody, mira, move on, Johnny, oh, man, I have to be a good baby, I'm moving on. Move, you will hear us a day, I know. sembera geno maaso firimu etambule bulungi sabula tuli ku static UBC sabula wanje bagamba kafe ulira ebigambo bya Alfred Mira,
Sona Cafe. Otunuulira kapo y'abantu ng'egenda kubeekola naye n'osaasira kapo z'abantu nga teziyinza kukola byamakulu nga zibeera zitya kati ng'ogamba fuulu figa ne bajjo banazaala mwana ki ate oba fuulu figa ne bajjo balina kuzaala madi tayiga naye ate kati nze neewuunya oba omwana bw'abiwulira abeera atya ye ku bonna waani gwe baazaala omu tannafuna lubuto kale kakati essebo nze ogwange guwedde weewaawo njagala nga bwe mwazze mulabike nti mubatulabira okuba balabira nno kyandibadde kyangu naye bakadde baffe bateeseteese bulungi otyo era ne balugamba nga bwe mugenda okubuuza ku kisenga ne bakulu banne bino bwe biti bye bigenda mu bakulu mpulira era twagala okugenda gye twatadde obudduka bwaffe otyo tukomewo ate twebaze Ssenga ne Nasuuna Kathe kyogamba mulinayo ebyokwebaza nnyo anti era omukatoliki yakyanguya mbu ayimba kiyimbi nti mazima ŋŋenda ntya eri Ssenga ddala ŋŋenda ntya nga siina kyemmulerede kamutonere nze byennina ebiri mu mmotoka bannange ngomanya okuyimba nali muyimbi lwakuba ebyuma byange byebyagwa mu boat cruise ne biyiika mu nnyanja ate bwebiyiikayo kikugaana kuyimba anti ebyuma bye nali nyimbirako bye byagwa kati yimbira okwo engalo ensa ziwoomera nnyiniza taddiza taata obadde ki ne Ssenga ebirabo byotuleeta ebirabo byo batudde ebirabo byo baganya okgenda okubikima nze simanyi oba tubizzeeyo abange batongera ebintu ebibakyaleeta wulira I've been searching for you. Baby, you so good. The way you smell is so good. Baby, you so nice. The way you look is so nice. Not imagine
kusinga okwa Dr. Hamza Sebunya babaddeyo engulu gye mwapakinze bagambye batya waliwo n'ayogedde ng'ageya Kathe nga tamanyi nti nze mumanyi bulungi gwageya mbu omwana bannange olugoye olwo lwayambadde olwokubiri olulaba nange nduyina ekanalese oluleke nemukuba akakole nga bw'oba waluleseyo lwaki siro wajjiddemu ku mukolo guno kituufu kati mbadde ekyali awo ne wabaawo omulala otyo naye n'agenda ng'ageya nti bageya Kathe Nasuuna otyo bannange omwana Mpulira. olugoye olwokubiri olwo nga lumunyumidde n'olwasoose nange bwe naakola omukolo gwange ze ŋŋenda okwambala ne mugamba ebyo bikusaze kituufu kimatalinga ne figa kwogenda odwambaza kyogereko era tukube engalo ez'amaanyi Kalondoozi Alfred Sembajjwe Collins omukozi ku UBC iye ku Star TV ne Star Radio iye bakubira engalo abakwerekeddeko abantu batutwala bulijjo ne batumalira ebiseera otyo mujje mumperekereko ngenda kukyala wasenga nfune omukyala agenda okunyandula mu bakulu mugenda otuuka ku mukyala agenda obbanjula ng'alinga akamooli akakonye naye Alfred bakubire mu ngalo webale kulonda maali nakuŋŋanya obulungi bonna nabumbawumba nabugatta bonna nabuteeka kuggwe kati mumugjeeko saba mukulu wangi tuzze okukyalira senga mu nzija bweti mpulira nga twagala kwebaza n'abaazaala Kathe weewaawo beebale kuzaala singa tebazaala senga olwaleero tetuli wano amiina eyazaala obulungi afa bintu ayazaala obubi pressure ze zimutta kyogereko oba okyali waka ne bakonkona funguwa mulango mutabani wowuuli ava kunywanja nga tumukutte mu matatu muwala wowuuli yakola kino na kino naye njagala tukubireko abaazaala Kathe ne bamusomesa ne bamugunjula n'empisa engalo ez'amaanyi weewaawo olw'okubanga baamukuza mpulira bino byonna tubireese wa senga nga twagala kwebaza ggwe senga weewaawo tiweebale kutukkiriza kukyala ate nga ne bakulu banno weebali wano weewaawo tetujja kutandika ndi kino na kiri na kino na kino naye nze nna kyenneekengeddemu kitono nnyo essebo kitono nnyo abantu bayinza okucupula ebintu bacupudde ebintu ne bakatagga essebo mube maama nze kanza akola mu National Bureau of Standards gwokobera ebyo omutindo omutindo nze nkukebera wano ye kakati bw'oba okebera musindo sookera ku nnyama eyo olabe omutindo gwayo eno ntuufu kubanga kuliko ne bamalayika baabano babuukabuuka mpozi n'enswera zaafuuka ziserebwa ennaku akati nno leeta kali kaliwa ndawe oba katubukanye ndabe kano mukulu omanyi bbiya bwakula azaala ne soda nedda leeta kali akabbulubbulu ku mutwe akataddeko entalo kano akakenkofiira eya bbulu mukulu olina kirabu zowagira nina kyogamba owagira leeta katonda yakola okuwagira kirabu baana bange musembereeyo guyinza okuba mansukira jo kati sumulula sumulula eno sindeku eno chupa kati naawe sumululira leeta akange kyotonyo okiwa munno kaliwa gireeta kano kosaanukudde kati saanukulaako kani saanukulaako kyotolya tokiwa munno naye mukulu enkwewoonya nnyo kati nga bagamba kuleeti yaweddemu yasaanukuzaaki opena nga tetugiraba naye mukulu kano nako kakano wuuta nze nga wuuta ojja kutta mulala nze ndi mulokole sooka ove mu bulokole oddeyoko mu ddiini yo gye wavaamu okulokoka
wamma ate bw'oyogera kubanga nali sinnalokoka nasooka kuba mukatuliki ate eddiini gye bantonderamu ekkiriza okunywa mu lwatunga ensi yonna eraba nze ndokose bya bukulu kanzireko mu bukatuliki nywera eyo mu linnya lyo Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu amiina sinywa lwa kwonoona naye nnyo olw'obulungi bwa Alfred ne Kathe omwana ow'emmamba n'ow'engo. Mukama si kyekigendererwa kyange kubanga n'omwenge ogwogerako nti munyweko katonotono olw'olubuto lwammwe okuba olutuufu. Kanywe mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Bulijjo nkonkonawo naye ebbanga lye mmaze mu bulokole nga nfiiriddwa nnyo gukyawoomanga bwe gwali mu Katuliki kanneeyongere omwenge tegukkirizibwa abo bali wansi w'emyaka 18. nze nagiyisaamu dda ne bwe nnyo overdose ate si ffe tugenda mu kalulu kano akakabbinkano akali scientific tugenda kwogera nnyonju ku nju n'emimiro gitukale kati nywerawo ddala kati omumiro okukala mu kampeyini kanywereko wano guleme kunkala nnyo. nze mbadde ndowooza nti okumyuka amaaso oli mu kiwawolodingi nsula mu night player naye mukulu amazima agatakambagga kaako omukolo nkanywedde mpulira naye guno ogusigaddemu sigenda kubanga faaza bwatuuka nti guno ogusigaddemu kangweyongeza mutabani oli luddawa kankuwedde maze owuuno ono naye awuuta oyo akongojjeza wano kwata muwe bamma kyekimufudde kino gwata akantuko nywa mutabani nyo atanywera mu bantu amala kudda bbali kale twagala okwebaza sebo mukulu byonna bigende weewaawo kubanga mwazaala bulungi abange tukubeko mu ngalo lwa bino byonna bye baleetedde senga twagala okwebaza kaakati weewaawo ali mu nnyumba gala oluggi lw'emmanju lwaki tuyinza okubeera wano bigenda okuggwawo ne ngamba Kathe genda mu nnyumba munnange okumewo osibule bano nga poteya nga birazeewa naye ate bw'okyogera kituufu lwakubanga kale mmwe wano mwetooloddwa amayumba mangi naye waliwo gye twagendera twawuliranga kaluulu mu nnyumba nga babiyingiza nalugaba ne basanyukidde bino otyo kumbe bakubira babitoola mu nnyumba nga babiyisa mu bimwanyi na bitooke kale mumpe kuba abaana abatabani muli abato mulu ahammwe musitule wano mutwale mu nnyumba nebula abantu awo okwogera ageebaza mu butuufu gabadde gannemye kituufu naye twagala okwebaza mu linnya ly'ennyumba eno nga twebaza taata wamu ne bewayise nabo nti tweyanzizza nnyo tweyanzeege Mukama abaddizeewo amiina ewaffe nga bwe tuli bakatuliki twayimbanga Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale yeebale nja kumwebazanga nze nja era mukulu senga tumuleetedde empeke ya nabbi etakwasa masanda ne bakulu banne omanyi ebintu by'amadiini nabyo bizibu nze nagenda okuziika mukwano gwange yali musiraamu ng'atufuddeko otyo Sheikh Sabbani Banta kati bwe yafa tugenda omuziika otyo bwe nategeerera nti buli ddiini nkudaazi twatuuka mu kumuziika omusiraamu omusajja yali munene otyo bamutadde mu jeneza bamukkiriza gye bagenda omuteeka baba bamukkiriza ne basulamu akayimba Allah abadde ayinayina ng'ayinayina ng'ayinayina bayimba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun owulira kuyinayina ndowooza nze sinnakazaalufu bulungi tekuba kuyina naye naatoozanya n'amadiini mazibu nnyo omukristaayo naye mukudaaze mu ngeri ye bw'atuuka atandika mpola
olufa beppa ne bakussa mu keesi olumala okussa mu keesi n'atandika akayimba atya kitaffe tuwayo gy'oli omwana wo yeebase nogawaye gwe bulijjo weebaka mu keesi nga tumanyi bulirimu bwetufaananako bw'amaliriza olwo balaba bakusitudde bakutwala okukumalirako eringi n'asuulamu olulala ffe tugenda mu kibuga ogenda okulaba nga muweta ku lusebenju muyingidde ebitooke muli mimwanyi sera abakutte n'ogamba kibuga kikino omutali yadde oluguudo ddala ate lw'olisanga omukatuliki akugumya n'ebitalimu bakusiba ne bakuzinga akakoma ne bateeka mu keesi ne batandika fuba n'ogamba omuntu twasuze wane buli kiro ng'afuba atuuse genda kati afube biki naye ate omulokole yekka gwe nasiima mu kintu kino omulokole era bana bateekayo pasita yiga luno oluyimba teruyinza kubulawo luyimba ki siriddayo siridda nyuma ngenda masoze siriddayo eno siridda ng'omanya taliddira ddala banna tuli bombe tuli ku bayimbi bino bye batya biyindi magari abadde aludde okulaba ku bayimbi baabano ono akulembedde mukakalimu erigi bamuyita mu kasingi webale selekta payira tugenda kujjukira ambiyansi gye baggala otyo ne gavana mpulira ne bukirabukirabu bwe twali tuligidiramu mpulira tulowooze nti kafiyu atandika ssaawa ezisukkako naye nkubuulire essebo muzeeyi alaba kufulu miryango naye ng'emmanju baazikutula dda kyogamba nti emmanju baba waggule
era wano abekube ebyefaananyiriza olumala weewaawo genda kusaba katha addeko wali iye ate bannyinaffe balina akalabo ke baagala okumuwa bwe bamala okukamuwa weewaawo tulyoke tulaba ekiddako kale supreme mumaliza kale kategenda ludda wali kategenda erudda wali tumuwe engalo emisono zize mu nsi ekyo kye bayita okulinnya ku ssente ebiruma bayaye Sabura. Bazukulu mutesa odasene balagamba yakokutajjo wani asene balagamba mukirire mpolampola mukirire mpolampola si mukovu emmotoka gyaluga yeyaleeta obuzibu modokaki korona kibina ogenda ewaffe ojja kuwangaala nnyo nga yenyalemwewangalidde muyinza ate akamyufu nako nkalaba akamyufu kalaga nti kiri bwe kivaawo ekyakyengu ogendera kuyingirira ddala mu ssaayi kale sebo nga mutwebaza otyo ate katusooke ffe twebaze mmwe kubanga abakulu mwazaala bulungi mpulira abange abaana mubadde ki mukolo gulinga ogwogemesa sirwera owummula lwe tulimu banna Alfred Jambo kale kakati Alfred ayindeko katono weewaawo tugenda kufuna nebaza mwenna abatindiza egendo okujja wano batabani bange nebaza olwala enyumba ekitala ekyokubiri nebaza bannayuga baffe abamumwana gyaffe okubaawo buli mbeera bina ebeera wano okujja mwebale nnyo mwebale ddala nebaza bannyinaze baana bange batabani bange nebaza olwokubaawo mu mbeera zonna ekwebaza okuddako eri abagenyi abatindiza egendo batabani bange nebaza olwokubeera munyumye nnyo mwanyumye nnyo nebaza okwebaza okuddako eri muwala wange Nasuna Catherine olwokubeera muwala muwulize nnyo kubanga mbadde n'ebigambo byenzijanga mugamba naye nsanyuse nnyo olwokubeera nti abituukiriza olunaku lwolwaleero mbadde nga mugamba mwana wange Catherine kubanga otuusiza okundeetera omuntu saagala kundeetera muntu mukadde naye nebaza nnyo andeetedde ekirooto kyange ekyomuntu gwe mbadde njagalira ddala kubanga bino ebintu by'ensi sente kikulu naye si kyekikulu okujja nondeetera omusajja omugagga nga ekyojja kufumula omwana wange omufuukire tufuule kyezi ffenna mulaba wano tuli baluganda tulina sente naye tuwangadde ne bakyala baffe twabafuna tuli bato 17 nze na 19 bwe tutyo naye twebaza olw'okubeera tweyagala okubeera nga akatono ketulina n'abaana baffaabo tuzze tukola bukozi era nkwebaza nnyo mwana wange omulenzi nsaba Katonda akuwa omukisa obeere bulungi ogaggawale naye ekirala kyenkusibirira omwana oyo kase wano tubaddewo nga waddalu nnyo tugulirira mu bulire tetumukuba era ndowooza tolina lubale lwoyinza mumusangako
ekyokubiri omwana oyo mulize nnyo ate ekyokusatu njagala mbasibirire entanda obufumbo kintu kizibu nnyo ebufumbo kintu kyakugumiikiriza muno waba akoze ensobi mugumiikirize obufumbo kugumiikiriza nakweyagala okwagala kugumiikiriza kuli mu kisa tekuli mu bujjagu muno oba mwagala era mujja kutambula mubeere bagumu mujja kukola mugaggawale mubeere bulungi tokijjanya munno kaffe beera muwulize nnyo eribbaawo bw'abazze obudde nga bugenzi nagamba kaffe nva teka kumunyigiriza ova mubakazi ffe tuli basajja tutambula olusi enseire tuzifuna nakiro oli nagamba owaayo jamu osaako ofisi bo teba mudduuka bwetyo eba mukafo bwe kati nkuwa kasente ketwapanza tomukayukaniranga wabula muteesanga buteesa tukimala nebaza mwenna bakuŋŋaanye ku lunaku luno mwenna abaana bato naddala bali awo kibeere ekyokulabirako eri munnammwe gwe mulabye nebawala bange abalala bali mu nnyumba kibeere kyakulabirako saagala kuleeta kube bannakyeyitize ku bannakyetwala abeetwala kathe kyabalaze kyenjagala buli omu ali wano abaana bali mu nnyumba kyemba mukola saagala kubeera beetwaze mukama yeebazibwe abawo mukisa abazze ngaomwezi amiina ali bato kakati era tukuze tukoze ffenna era tulina we tutuuse mu bulamu bw'ensi naye taata agambye nti omuwala omuto totwala musajja mukadde omukadde atandikira kwemeka ku myaka 4 kati waluba oyingira 5 nabagamba akaddiye lino Yesu oli mwana gwandika kubirako mukama mu ngalo kuyimba olwo nebaza omulokozi sinza kukuleka muntu yenna wakukozesa ebisijja katula ebanga linakwagalira kati tulize nyambaga ekyama kyetwekumira yonakankume magolo mwana gagula magolo yonalwala mu maaso yatometera mukwano kyama kyenekumira kukwe kunesogera yegweranage